Alright, abalabe bafa balungi tubaniriza ku mpeo zaffe Kayo Wisdom Official Flashlight Channel Uganda kwetuli nga twabasubiza nti buli mbeera yonna egwako mu nsi twewayo obatangaza twewayo bategeza buli kimu ekibaawo gwe nanga gwatulaba mwabakyali mutulo mumanye ekyakugwa mu ggwanga kati government emaze okusesema abaana the gladiator Nubian Lee onakwebali babatadde official ola tubaseseme busesemi babasesemye babalakidde finally bagamba why tulina omukuku na tulina omusajja omumanyi tulina omusajja ow'amaanyi Kaye Wisdom bangambe ekigambo ekyo omukuku nafu waliwo muzeeyi wange ensaamu ekitiibwa ekitwala temukimpita akinako opatenti nkiddemu nze muintroducing sebo taata omugezi ate kati president ndine president w'abayimbi ba gospel mu Uganda Wisdom Kaye ndina omusajja ow'amaanyi ennyo omusajja omugezi amanyi kumpi buli kimu ekigenda mu maaso mu ggwanga lwaki omuyita mugezi amanyimuko tamanyi nnyo naye amanyimuko ngalo gino tujja gibajjako obudde agikwate temuzanyira mu live Kaye buza kubakulaba bananga abandaba ku Kaye Wisdom Official tambuza link eno gamba banno ntino twagobye dda Kaye Wisdom Official Flashlight UG endala sinagikwata tulina Kaliro boy nako mayitinde jidaba mzeibaga wape nakamba wotuke musita waddako wayitambu gwate walero nze ndi hybrid tulabo bulungi buno yesebo Kaliro boy hybrid tuli Kaliro boy live genda ku YouTube teka musinozo n'abantu abajjo tuwagira brand Kaye Wisdom go genda mu YouTube zona subscribe yesebo ngomanya nti atonyige notification ogambe Flashlight UG wabera ya akantu mfuna notification Kaliro boy live wandika mu Kaliro boy live nyiga gendo nyige atonyiga akade omanye nti no wabera wekintu kyonna bwentukira oba Kaye Wisdom Official bantu bangi nnyo bankozeemu zi Facebook bambi abalala abatunda ebintu mu manya gange mbegayiridde bannange munkubire ku simu otulongose ekintu ekyo nabadde ngamba Faruku omanyi nono namugamba kujire gundi edamba nagambe Faruku babadde no bamukozeemu omusajja yakubye sakozi kakati bunako nkimuganga mga wayize yakogeranga enamba yange no mugamba lumu oligwa kubakolamu Faruku babadde bagera mu obukaddobu ngachi yati kati omusajja bana waliwo omuntu bakuba nabajjako nti omwana atadde program ku Facebook which is okay kwa baba gitambuza neka kati ono wayatadde ku ndoza ku Facebook ye nabika nga onobika essimu zo kati ye nateekawo ki kati omusajja akuba ayagala kulanga kakati nangamba eddoboozi lino nga siruulira nga lya Faruku osobola kumpa ku Wisdom omanyi abantu ababeera e Bulaaya balowooza nti tubeera wamu wentambula ne dokita wadda wekola ki wobeera sajja naga n'abaako gwe yakubidde mu diaspora n'amugamba akankwe namba ya Wisdom oba oyagala dokita oba oyagala Faruku simanyi oyagala ani ajja bakuwa musajja n'ankubira nangamba omusajja ngambye emanager wammwe amazima mbadde ku set muwaki yakwata video ya Faruku nabika ezono ekibi nze abantu benalabye wano kati for example abadira Flashlight bo bambi tebabika benkyalabye waliwo balaba babika enamba zo nga bazibika muzeeyi katandika okwogera enamba tuba twogera wano kola ki kimugamba ono n'akola ki n'awakana era ssebo naawe ku Kaliro tujja bwe tuba tumaliriza abantu ogamba oba oyagala kuntuukako kino kibanga kyakusaaga naye it makes sense yes naye yenze Kaye Wisdom mutabani w'omulala eyakulira ku mata omutali mazzi ne kusalira ndi mutabani wa mulaalo twaveeyo olwengo wansi ddala ne tuyingira Buganda bajjajjaffe gye baava ne tuyingira wano okukakana muzeeyi wange wasize omumbejja wa Buganda bwawasa omumbejja wa Buganda ne banzaala kale actually ndi sava tulina musajja mulagira ati kakati Kaye oluso sagala kutabula joli Kaliro joli kati kubuuza mutabani wange mumuseseza tofusesa sava abatya sava ye muntu nga maama wo yali mumbejja kati nganze jajja wange abamu babaziika Kasubi awo tugenda wekawala gwegate gwengenda kulambuza awekawala ebijja byaffe jajja wa azaala maama wange yate bamuziika na mu nyumba nga omanyi ffe tutuliba abanzaala abambejja si bano abambejja be bakuukuunya obukuukuunya bali bennyini abali ku kido
omanyi baita okuzika mu nyumba kitegeeza either oli near to the king oba mu lyo lwennyini awo esegeze bulange tokonkona bakuba n'abango bakugundi naye sigira otegedde kyemugamba kanate tujja ebusoga bakugoba ewaka wetujja ebusoga mu side naye bannaye muzeeyi wange simutegeera nawadde ndagawo selecta wabunangamba era lumu nja balaga ate naddala gwe dokita namulalaza ekifaananyi kya mujjajja wange ayina emidaali egi yalwana second world war jjajja wange azaala taata wange ayina emidaali egi n'aba abasiru b'eppomba abo baatutambuza omusajja omu omujasi n'aŋŋamba ozidde muve ku ssente z'abaveteraani bajja battira bwerere n'enkoma nga waliwo eyafuna ezaffe mu linnya nga bapromote naye bakubulu kati gwe oli mu kirasi nanyumizanga gwe naye gwe njagala noonye dokita veteraani yenna nga nazirwanako agende ebbombo mbwajja esente z'abaveteraani olabe usanga amanya baba nago ne bamanya ono Brian Wakko yalwana mu second world war ono kati nze nemba nga nze kusayininga kati Brian Wakko n'omala olabika either basobola okujjamu enjala kati twazipowa naye nga kyakabi nnyo nsanyuso balaba omukulu ono gwe mulaba Brian Wakko be bamu ku basajja abasinga okuntambuza ku mativi tujjanga kubanga naye nga tukubaki want to hear ate ono siina bwe mugamba sebo ono no yangoba ne ku bantu abamu bagamba omusajja ono abamu bagamba muganda wange abamu wezidde omuwannyo dokita ne dokita ono njagala okugamba abatulaba wano dokita ono dokita amanyi okugaba agula amatono dokita era nkwebaza mositegeera kubanga abamumaaliwo ekintu tulinayo omulwadde ebirilamu yajja ne kukoze ono yajja ku ibina kankwogere ono yakubira katero manyi wata nayiga kugamba ayina akakodyo kaakola wakubanga sikwata ngaga crime katero akayako maalwa katero ngamugakulayo ko chipa ya walaji kulage wali kakati ngaona akigula kaya mugamba ali wano jangu katwaine kamiliyoni omusajja nayingirawo n'ensimbi zonna nagamba aliwo mulwadde kati kyeyankola naline kamiliyoni yatukira mwananga kinanga musajja avudde wati naye yankuba tteka yaga omulwadde aliwo omulwadde alesebusto it's a good guy naye nobangambye ebindaku yagenze India yafulumye tanaba tumadde ku kisaawe ebigumbi gyendabye ku kisaawe agenda kufuluma naye anti kati ennyonyi tulina problem India ye country A Ulira kana dokita okumanya Uganda tuli bafu linki kozo zitambuza dokita simu yeye soko yogere kansoke yogere kana kansoke twale linki banyamba kale no problem tinako yeba meka babiri banange bantu mwenga istanbuza liwa najjeko data bananga ate munsasire banaye munsase mujja mwogera be tukyalina mutabani wo ne musita waliote manyiwo se kasoka nyogera kine kya India corona nga agenda abe India nga tugana okugala okubanga ababbi bawano nagamba Dr. Lee nti tuba kugalawo India ne tugalawo bwetuti ne tugamba abayindi tebajja Uganda ababbi bawano bandiyise Kenya ne bagenda India n'ebikopo ne bajjayo corona wa India ne bamuleeta wano era kkiriza nali ajja tuuka kubanga fulaati z'abasajja eziri mu kuyimuka tebasobola zikudda kaye buli abantu covid ali related bya bannange nze neegemesa njagala kubagamba lwakubanga nali njagala gavumenti ya Uganda wano eteekewo eddagala lya private osagala dokita kati naye mwana nsokotera dokita bananga batulaba ama tuli bako bakuja nyumbani mukomera nabadembe olabadu byani sasa ati kwa mutwe gavumenti esoseme nubyani ne mutwe tutandikira okaye kamara cha India tujja mara kujira India gundi link emera bana okusimu temuyomba kamara okuteeka manya abantu basobola okugira India ate ababyengenze ko banange anti soko lindeko bannange nze siri ku simu nemba tumiddeko nnyo mwebali kutwagala tusimidde kwati no ekyo tuli olunaku olwaleero
mwe mikono gyaffe mwenna singa temuli tetwali. Okay, badde subscribing ku channel za Fefena, of course Kaye Wisdom official Kalio Boy wamne Flashlight yuki tugenda kuba tubaleta information eno yona muyonge kwa mujitegeera tubeera mutabani w'omulalo Kaye Wisdom all the time often agenda kubanga tuleta information agenda maso ani yali amanyi nga tujja kucha India ani yali amanyi nti Kaye Wisdom mutabani w'omulalo so tuka wano nga nina abasajja bapenge bali bakuvuma okufa baluwa penga ina kyasobola okujja kukwatirira gundi mama Fina kiriwa kyasula gwembula kiriwa kyasula nange sibimanyiko mutwe n'amagulu n'ebigambo bya Kaye tewabiraba musajja nga azina squeeze akabina nno kalinga lutuula twabikwata Singa watala crime katero. Umazo posting. Ndinako right now I'm live. Okay. I mean flashlight. Soko mareyo gundi chilicho badogamba kupenge nga awulira. Penge my brother wherever you are ndino musajja uno. Walinga bweru nga munamuddeyo ne mwogera sibera nkosananga twage student twagulanga matoke abantu ba student no balunja abana bagenzi bono ne bintu bya student zikubo kire kivuka na echo ne kivayo ne kidawa kiriwa kineno kikaya kino ina mukade Ismaulax isima ne kigamojele simigo ne kigamojele muita simigo naye yali eyo sebo Simigo oyo kati no gwe kakode tumanyi story ya Simigo. Simigo iyo bichi byenyiza ate Dr. Nyamba kuno mwana agaya nateeka ko Facebook simanya update. Yeah, it's okay. This is muzajja mnaibo following. Kakati wano posting ate kaka anti kaka brand wo bagwe. Kati solo ku following andi muzeyi. Sajja Museveni. Oyagala abantu bonna ba disliking page yo. Hey! Kaye I will shoot you. Hey. But gambe katugenda ku unfollow. Hey. Them. Alwayn. I will shoot you. Hey. Tegedde. Ababoda boda bebereremu. Yoyo. Kansoke mawuteka yo. Nenkwata video ke dachika just ango. See a girl shall unfollow pages and not nawe omusajja muveko nagamba isima nagamba isima nange nsaba boboso okolo bwa handola eriwo Wisdom Kaye mutuyambe mutango kumuyamba anti kakati abantu bali tule bigambo ne kakati bimaze Prime Katero mumukozesa yena akutte banayo lala no mujja kula Prime Katero mvubuka wa amaanyi nnyo echo chiwede singo katisaba Prime Katero yasabula live ya gwe abantu katwa program ojoji nyigemu kumande bananga abantu ababulirwa Mande to live Kaye Wisdom official ne page zona mikwano janga abako tutero kuba of course Dr. ye ya tuloga yes ne tukiriza Oloku satu tubera ne Flashlight UG live Kaye Wisdom official teacher Brian wako chemanye jatwega tamatu chupa yes. UPC paka kuyingira Friday tuba tuli mu ghetto parliament aba nayi wachikubye na chemete ku page ngamba batako busiro roja kunzimbire nyumba na yakubye on Kayete deko watirenga kanena wachikubye tuba bwetutyo tutera kuba ne Point Media bobo subscribing azino bana abantu benkuwa wenkugamba nti no Kaliro Boys live Kalio Boy. Yeah. No genda ku YouTube no subscribing Flashlight UG bam subscribe Kaye Wisdom official subscribe Luze Andrew Anderson. Yeah, subscribe Luze and Vegeta Bambi Charity Media. Bambi abantu bano bagoberere kubanga mbakozesa bambererawo nange mbabererawo ne tubanga tutambuze ekintu twebereramu kati buli lwa Monday tuba live zine sawa buli lwa kusatu okubesawa mukaga buli Friday tuba ne ghetto parliament nga togera ku nsonga ngayo mwachagadde nyaba mbakinyigiddemu network we yasumbukanye banange mutusasire ekinchiri ebye Uganda namwe mbimanya abantu bima babikwata mukatutandise katika abasajja babatadde soko ndeka malecha India nchimaze kati India bandi genze nibaleta wano covid nete twagalawo era bagana President Museveni yajja nagamba abapoda ngenda bagalawo ninga India leta covid ta aganyo jigala lwansonga bamuga itojinyegako twagala leta wano covid the first thing
President Museveni kyeyali sosokola kugala India. Okay. Lwaki olaba Rwanda yagambye titwagala nyonyi kuva Uganda teyakikoze. Can you imagine olaba Rwanda etuuka negamba atuulira mulina nnyo COVID temujja United Arab Emirates negaana ffe twalaba India abayindi jjukira bayingira Uganda nga bwe baagala kubanga neringa toilet abatukulembera baafula Uganda nga toilet and a stupid person can come to Uganda. You try to go to Rwanda, try to go to Kenya. Nekati abayindi bayingira buyingizi kyere bwe bati ne bayingira abakongo bonna bayingira kubanga ensi yafuuka bubbi buli omu agibba mu kyayagala. Kyokkola natandika okukkiriza ekintu kino wadde ekyakinoonyerezaako either nina obuzibu n'abatukulembera majority nga either aba foreigners si bannayuganda oba because you cannot tell me you can't protect your country from foreigners. Otegere kyengamba kati bwe baddira corona nga amaze otuuka bonna bavudde batumanyira mwesibe mufa yes tutegedde kubanga obulamu bwaffe naye lwaki temwasiba luli luli India obutajja kati wulira kano India eri propose okusiba Uganda nga ne bwe batusinga ebirwadde bo be batusinga kesi luli tetwasiba kubanga twali basiru bo kati ekiri ewaabwe mu parliament baagala kusiba bannayuganda bajja India mukese zaffe nyingi anti kati omanyi kye twakoze olw'obubbi lw'abano yes COVID waali naye bali mu hyping abantu bafa kati ku CNN ffe omanyi nti no balowooza nti tetusobola na kwesembera bwe tuti omanyi wenyoge yasayo mu Africa Uganda ndowooza esinga kese nyingi anti omanyi lwaki naye bagambe ffe tusinga okufa omanyi gwe kiri mu South Africa balikako ffe twongezaamu no multiple No. But in other words, the more the cases, the more the money from the World Bank. Anti kugamba wetwewola wano kasita ogamba nti tulina cases 100,000 Nga bali batusinda. Balinga bayi chobola wakakati nabagamba waliwo COVID owaddala waliwo COVID wesente nze nfiiriddwa waliwo kati ono mukwano gwa Lake Mbabazi ani mutowe oyo Lake Mbabazi akola ku capital osegera ewaffe Mpambire waliwo guy yafudde erinnya nondyere waliwo n'ali ku ndiri lwa COVID osegera kyemugamba tufiiriddwa ne Lubagono guy yali yeesibyeyo ku gundi kuba meya ku tiketi yaffe y'NRM oyo afudde kati COVID mutegera naye ate waliwo n'owasente Chenebaza ku South Africa waliwo acheni wa minister wa health akoze bulungi nye South Africa ne bamusiima naye manye kyabaddewo bamugambye ddako emabbali miliyoni ezo 5 ze banoonya tezirabika 5 butano bamugambye webale kukola naye sokodde wali naye kati wano omanyi n'owogamba minisita nti kati babbye njagala dokita ondage emmotoka Museveni ze yagamba batuwe emmotoka nga 10 ojja kulaba abazivuga zijukya Pepsi gwembuli abazivuga Japan netuwa walaba mukwano batuwa abantu kati gwebuuza ziriwa nze sijja mubu yo okimanyi nti no President Museveni kati atya n'okugamba abantu nti bajje baweeyo nalabye muzeyi wange Hamis Kigunu ng'awaayo miliyoni ebyo omanyi kati n'abagagga bennyini bagamba owaayo bakoowu omanyi lwaki COVID kati yennyini owaddala zze naye because wali eyo yasooka abantu bawayo wiringire ne batalaba accountability kati omuntu tomuzungizaako binnyo byo agamba kakyala katuka Spice Diana kawayo lole y'amatooke ka Spice Diana agamba singa ayita Wisdom n'abayimbi nembawa by the way nti Spice Diana singa ayita abayimbi b'Emakindi buli omu namuwa enkoteezo ezo singa kyakola amakulu kati okuddira Spice Diana okuddira enkote y'ettooke simanye emmotoka agireetere government akuŋŋaanya ab'Emakindi ate agitwala wa Papa Research n'abagamba nsaba onfumbireko omwezi ogwo emmere eno ng'abayimbi bajja ne bali ey'obwerere. That is how far we've gone with people not trusting our government. Why? Accountability. Kati wenkulaga nti South Africa baddidde Minister Health ne bamugamba ddako emabbali wa miliyoni ezo ffe waffe Uganda 5 eza dola oba eza rand randi ezibanga mumekeza ya era si nyingi teziwera miliyoni teziwera naye bamugambye dde emabbali totumanyiira wantulina okeza yabiri ezakuze zonna weziri ani agamba okumanya wano ezabula fene tundabuza n'amabaati twagabuza yo omanyi nti ebintu byonna ebyabula twakwata oli eyabba amabaati n'obuwunga
Ne government yaffe badde sesemya abantu. Government yaffe sesemya ko muntu wadde. Captain. Ono w'ennyumba enjeru ebugolo. Ngasesema weyagenda keruziranga ali amatoke buli lunaku bamusesemya nga bamuleta n'abamulabako munyiga emigongo tomanyi nti n'abamasaji bajjanga yesebo ate Jim West bannange nze njagala Jim West yali London ne bamugamba Jim West wabba ssente ne Mike Mukuluma kye yakola yagamba ngenza ku medical check up kamumalirize yali nyennyonyi ng'akubidde badamawulire nga bamukanga bamayita agenda kudda n'atuuka entebe maki yagamba kati njagala yenna yagambye eti ndi bubbi manya bamugamba nti yabbye nga bali mu gavumenti ajje wano kiyaya mujje mukwa ojimuwozi nze njagala nnyo abantu be bati kubanga yali amanye yalipa ssente ezo naye nga munnange osobola omwogerako kale osegeera bwe tuba tuvuddeyo kayenja yatusaye busazi kigenda ekibadde mu kooti ati ndi happy tomanyi kiri happy kooti ekibadde mu kooti ekitegeddereyo kakati saawa zino munzikirize tukukiriza ngenda kubabuza ebigambo kimu bibiri nze president kale kambe ko Museveni gwe Bobi Wine gwe Eddie Mutwe bajja kunona gwe Eddie Mutwe nedda sebo nedda size Eddie Mutwe kale ko Nubyanili nze Diamond Platinum nedda Museveni nedda teka weli nyeta ne sango kale byonna kambiwe bintu bisatu byewe byonna byewe tandise kakati zemze webuze abanda bano bembata mfirwachi ate bembasibira dda karugodamu lindako yebuza naye muyambodemu lindako yebuza bwabata kati nebuuza nze muzeyi nze kuno nze kultibu haburwa kati kansoke mbabulire kale nze guti kansoke agugo n'amanya sina wendi mu kintu kya President Museveni ekya Eddie Mutwe ne Nubyanili kansoke mbabulire bati omuntu akyasinza ate okugwa mu kyo ye General Guti nati ngambye nze guti nati ngambye kambere guti otegedde guti genda maaso General Guti yagenda n'ayogera statement ate simukozi oyo omanyi abantu bagenda bakuna mejuka kye nagamba nti no eno government kyesinza otukolera eddidde abantu twali tulowooza nti bagezi nga tubatya ne batulaga nti kiki tebaliimu wadde kansa olina oligwe wavuma kati labayo General Guti yagenda n'agamba tasobola kutabaana okuja nga amaze kwebuuzaako from above kati kitegeeza olaba kakati winyo dolo oyo litereza lero oyo dolo olaba oyo dolo tasobola ne waaba awuliriza from above tasobola kera n'agamba gokusalira ngenda kusobola kuwulira from ozigwani zekali buzito mutawani genda maaso kakati katodolo ye tasobola kikola ki Guti yandibadde ekyo takyogera yandibadde asirika bwati n'agamba bannaye tulina kyetutya actually singa nali Guti nandikoze bwene nandibadde nsooka nenzira prostitution ya government negigamba mugambe nti tukyanoonyereza otegedde kyemugamba kakati njagala abantu bano tubatwaleko by the way gw'omanyi omusango bavunaana Eddie Mutwe ne Nubyanili bawino babavunaana ki babasanga n'ebintu ebitebereza nkozi ogambye gwe Guti nze guti babasanga nekino kiri public yesebo kakati njogera kubawonyaawo Eddie Mutwe bamuvunaana batebereza nti babasanga n'ebintu military oba software wuliriza sebo Guti mpuliriza Nubyanili ne Eddie Mutwe n'abalala babavunaana basanga n'ebintu ebya military mwemuli of course weapon of course ebyambalo ne bikoze bitya this is the charge otegedde naye njagala mbabuulire eyo kooti yali yakabi Brian ng'okukwata okutwala emakinde buli omu atya ate buli gwe batwalanga emakinde ku myaka gyaffe nga ensi eba yamaze dda either okukusalira nti olaba military kutwala emakinde omusango gw'amaanyi that is how heavy eyo kooti we yali otegeze ngamba nemugezaako okunoonyereza omuntu yenna obe waffe kali waliyo gwe bali bafite kooti kizibu nga okukwata okutwala mu kooti y'amagye n'ovaayo nga bakusalira n'enkoko naye ate abantu
abantu baberanga bagumu nti olaba bamututte mu kooti y'amagye Wisdom yalabika alina omusango kubanga waawo yakyaliki ngeyo kooti eweebwa ekitiibwa eyina integrity yayo na buli kimu nene essaawa eno kaye anti essaawa eno bavunaana Bob Wine nga bamuvunaana emmundu zaayiika nga ice cream tetuddanga wali owuliddeko nga bazze muvunaana emmundu omusango gwakomaawo anti tukugamba oba gundi oli omukazi yagenda nayo kyalya olina bwino genda maaso bwe bamuvunaana nti nno yabadde emmundu zaabula ziti nga ice cream nezibulawo waddamu ziwulira that is two tosobola kuddira Nubia Nivi ne Eddie Mutwe Kinyozi Kinyozi wa principal n'omusiba emyezi oba mmeka mukaaga soba December from December ng'omusibidde awo nti nno asobola okuleeta obutabanguko mu Uganda mbw'alina ebyambalo by'amagye mbw'alina ki eyo kooti oba ogisuula otegeka kyekugamba eyo era tonzigyako mukulu ndi mukwata wano naye nzifunye amata ssebo taata mutabani w'omulala yakulya ku mata ne serira ndi wano era ndi live wano kaye Wisdom official ssebo eno essimu ya Burundi orakoze badde nsaba boda bazigula ssebo bagambe e Burundi ne Rwanda tewali njawulo mukulu Dennis bakubuuza ssebo tuli live badde nsaba onkoleko agamba ki bannange simu tagenda kujja ku muvaibu webale nnyo balire ddala sindika amata wano gawera agange kansooka mve kulabye nti n'abantu batwagala Burundi ab'e Burundi mwebale nnyo tuli ku mpewo congratulation Eddie Mutwe awamu ne n'abalala bonna mukulike bayita Kanyogoga on a very serious note twaga ba congratulating and kozi linyali Uganda bayita bati eyo mbuze ekoga mukulike mu mbuze kati baze mu nkoko kati nyaga mumanya kikino in less than a week emotoka everyday ati nzijja nina kyenjagala okujjayo omanyi kyekiriwo munina ekintu kyemutategeera Bobi Wine ati nzijjako nsose nekubulira emisango gye bavunaana giri egya ice cream era waba oyagala okukola emmundu za ice cream jangu e Uganda bwe bakukwata bati omusango wagwa okugenda mu maaso nga zisaanuuka ndoza nga zifuuka nga zisaanuuka now nina ekintu kyenjagala okubagamba gwe dokita gwalina empaka ennyo ogenda okukkiriza nti kati Bob Wine ye on opposition leader wano waliwo Besigye oli alina gwe Somaliland bakumaku ate ebikyepene naawe Besigye tulina ate wowanga oyogera ku opposition toleetanga Robert Mutwe Mao tomuleetanga oyo muleke n'enviiri ze zadayinga tomuleetanga mbwe twogera ate sireeta Jema Jema basalirwa besa basalirwa oleeta otya Mawu twogera ku opposition. Now let me tell you Bob Wine kyasinze okukola wadde olaba okeera n'olya chips chicken Bob Wine kyasinze okukola Uganda ekyo addidde ekintu kye bayita international community muri mu ngalo bwete Alright, doctor. Neloko community tumuni. Neloko community. Tusoseri international muri mu ngalo. Let me tell you. Buchalubanga lwa mindi na lisi kirabangako nga G7 countries zitudde. Banna Uganda ne bajja okwekalakasa. Mchala gwe bayita sewumu. G7 yetudde. Sikirabangako. Mchala najja n'abagamba ekiri ewaffe kika. International community nemwe Uganda temumwagala. Aluwate ko tagala buli owasitoko bamwagala. Street inkalu. Ewa. Kampala. Mwagala atemba kuba masasito walabye kisuuti. What do I know? Genda maso. Kati for the first time bucha Uganda ebeerawo. Sikirabangako naye gosoro kirabanga ekyokusaaga doctor. Okulaba banna Uganda nga bazze nga President wa America atudde, owa Russia atudde, owa Bungereza Germany batudde bati. Wabweru ne babagamba kuba mu abeekalakaasa banna Uganda. Beekalakaasi zaati. Bobi Wine. Bobo yaga okulaba information. Do you understand? So genda page ya Bobi Wine ndabirabye. Kati echo Bobi Wine abala politics kati wa machua ono si walk to work munyanya. Yakweranga munyanya. Musajja omukubi enyoka ye. Hanti yakweranga munyanya kati ono musajja. Dr. Ngalwa amanyi. Munyanya. Yes. Kati waliwo ebiro wamma. Nokese kise yaleta Black Monday. Black Monday bameka bayambalanga black. Olaba nange yannema okwamba.
genda maaso waliwo wokutuwa njijjukira naye yagendanga mu kaleero wamma tuwagiraba naye kano akasajja bwe kaba kasobola okubala politics ne kamutuusa wali mu maaso ga president wa Russia America muganda wange tokiyita kyamuzanyo webaze bebe ku yasitula bobo namuleetaawo wali gwe mbadde ngenda kukuba enguli klasika ako kale bebe kuli yekola bobi wine so yakugamba mbadde ngenda kukuba nesikira kuzo ono waliwo yamuwadde okubuuza ekibuuzo ekyo you got twins tugende maaso bannange mbebaza mwe bali kutwagala waliwo ekibuuzo ekijjako ne kitukyusa Bobi Wine yakola atya bebe kuli yaleeta ngamujjawa yamuyigiriza okuyimba yekola geto Brian badde nkusaba bwe tubanga twogera ebintu ebitutwala mu maaso ate toleetanga bitutwala mu kifo omusajja kwagamba omusajja yetwatula omuyisizaamu eggaali tukole tutya tuli ku nsonga nkulu kakati ensinga weetambula osobola okuleeta omusajja oyo kati ku linnya lya Nubia Ndinga we liri wamanyi kusinga bebe kati gwe bambi komaawo bambi nyamba oleme kudda mu tugende mu maaso now kati wetuva ku international community kubanga Brian kankubuli omanyi fe ebintu ebimu bannayuganda ebatategedde bebatalabye batulina obibategeeza nti ab'amawanga abafuga ensi eno bakuŋŋaanye wabweru wabaddewo G7 countries America 1 UK Germany France Russia Israel kweriawo tesobola kubulawo waliwo bamemba waliwo ne bayita simanya batya ne bajja kati laba listen to me agamawanga we gatuula ne galaba nti kubanga jukira president baba basula wano batuula bateesa balaba ne babagamba ekiri wabweru waliwo abeekalakaasa nti ate babatanako CCTV kamera bagiza munda kankubuulire Bobi Wine kati politics engayi gyamubala yavudde kuwammwe wano yabudde kuwa kutambula wokutuwaka paka mu nnyanja kyova olaba nabagamba nkugamba kino njagala mukkirize dokita tujja kuba wano nagamba Bobi Wine watali tufugako omwana we Solomon Kampala agenda tufuga kyali bavubuka ekyokubiri nina ekimu kye nabagamba ne muwakana President Museveni is not coming back ku kabot paper kaye linyamu uliriza waba akomyewo ng'alabye nga president we Cameroon Biya oli gwe bakusitira gwasitira obusitudeka kitegeeza kizibu nnyo omwana w'okufuga wano CDF bw'aba abadde n'essuubi erikola ki omanyi waliwo okuba n'essuubi ne lisunduukiriza emmeemi manyi osobola okuba n'essuubi kati dokita ng'ogamba nti ogenda kwetukka kalina eno ku mutwe ng'olaba ogisobola kati ng'okubiddwa kati asobola okuba ng'alina essuubi lya otuvugako kati bw'aba alirina lisobola okukola lisobola obutakola there are people who are hopeless and hopeful kakati ebigambo ebyo biraba kati omuntu alinako ekigambo ekimu hopeful ye Bobi Wine kubanga Bobi Wine ati nkubuulira nkubalira ebintu nze nagamba wentuula wano nsooka nenteekawo ekya President Museveni however much nti mwagala nnyo nenkulaga naye kyemukubanyiko kiri kimu oyagala President Museveni ekyo teekawo n'omukono kyenkugambye naye kyenkugambye naye ate siri wa kidoli oba kidomola siri kidoli oba kidomola kakati kyenkugamba nkubuulira ensonga nga bwe zitambula right now omuntu ali hopeful ng'olaba agikwata nako is Bobi Wine ensi yonna ekiraba kati kankubuula ekintu kimu abaana ebamaze okwekalakaasa ku G7 nga zitudde ensi golowooza kyakoze kitya President Museveni nze atasula ntebe mu State House oba nakase dokita namanya nti olowooza dokita tubadde e Bulaaya nga president wa America atudde owa Russia atudde owa Germany owa Italy simanya Bungereza batudde wali France ne balaba abantu ababadde
babadde ebinyifu wabweru nga ne babuuza bwekalakasiza ki nti Bobi Wine bakwata abantu baffe President Museveni mutemu because bitya. What do you think? Era kadabe bamwogeddeko si bituufu. Katika nkumula ekintu kimu waliwo abantu abamu abambala pampa nga bali ku gavumenti kati kwe tulina amaloboozi gundi olina bwino kakubuli omanyi pakulayo pampa z'abantu abakulu badde sikimanyi mimiza bw'oba gwe gwakule gwe kakule kati wakyayojja n'agamba nti shoot the people. omanyi ogenda nolowooza nti wane munyonyo we tuli wala ogenda nolowooza nti wala tebamanyiiwo nedda katudde mu mazima genda maaso banna ebyenjogera byange si bya management ya Kayo Wisdom Official si bya management bya Flashlight si bya brand wakko si bya Kaliro Boy si bya Flashlight yakakinomo bemba mutuma mujja banna ebigambo bino byakaye yonna munono si bya Prime Cartel ate nedda akoze eki anti katika ababuulire anti wane munyonyo bakolayo pampa z'abantu abakulu kati era kati pampa z'abantu abakulu ze bakola zisinga kutunda mu Uganda mwekuba kati ne waba muntu atya gwe n'olaba kati njagalayo jeno omwaddemu ayasabe agambe shoot the people shoot them on the head nga yalabye nga abakulembeze batudde nga na Uganda bekalakaza mbuulira brand okufenna tusomye gwe obadde Bulaaya njagala okupeyo olunaku oba Amini yali wano nona bannayuganda bali mu diaspora ne balumba abakulembeze nga bekalakaza